Zigido nkone kitinge tonda ganzikiza nkone kitinge ebyo byokola bya zigido wesonyiwe fitinai ngoyagala okufunai tokulembeze timai hey olimbai batunuliro bugalo bwolina buyambagananga hey zigido olimba onalya nonalya yemmere genda nze ngamba edirisa wetereze yetawo bagalo kankolako kiro kiro nayate nenda banga zendi out number dinamba kanso kenze kole timu ofinge kitegedde nabanga boba zebetegese nnyo nga ande sikoze etegese yange nga ndawe ebulamu soka movinga naye abakungu abo akasobulwama oyo anitegedde mulaba yaweze gali kati akasobulwama abakujja teyazi teyabaddeyo teyabaddeyo yajja ku national theatre ku national theatre yajirinawo otambula nayo ati ina ganga nene Shuman TV, sure information muomya. Ekikyamu bw'ogamba nti olwanira copyright ng'ogamba nti politics oba nti ba politicians besonyiwe ebyabayimbi nga copyright gy'oyagala ba members ba parliament mu parliament be bayina okuyisa etteeka lyaki ani Kenzo agamba Bobi wine nga ebyokuyimba yabivaamu abivemu talina nabyogerako aleke Kenzo ye president yabeerawo ate abimujjamu ati ye president wawa ye president wa mabayimbi abamulondera wanaawo twamulonde mabegawo tewaliwo kyogamba wacha ye wa federation bayina bamulondera era njagala abantu abali okumpi n'omukyalo oyo bamugambe tebamukkiriza okusala ekkubo Lientebe road ng'akyayina okutegeera okwo Kenzo singa agezaako n'asala oluguudo lw'Entebe ng'akyalina entegeera bweta yafuna emitawaana zigido nkone kitinge tonda ganzikiza nkone kitinge ebyo byokola bya zigido wesonyiwe fitinai ngoyagala okufunai tokulembeze timai hey olimbai batunuliro bugalo bwolina buyambagananga hey zigido olimba onalya nonalya yemmere genda nze ngamba edirisa wetereze hey tonda ganzikiza Tonda ganzikiza connection. That's a new one from you man. Yeah man, connection. Omuntu ali kusimba nga ayagala kumanya luyimba connectinga mulimu mpulira muzigido mpulira mwaka gambe dirisa okayimbya wetereze anti okataddemu awo edirisa wetereze. So the message eno yali ya Kenzo strictly abantu bangi yagamba abantu bangi abakutogera bannabwe mu ngeri ezenjawulo okitegeera nga tebagala kugula kajji okitegeera oli oluyingira bwati ng'asibawo okitegedde ate ng'omuntu amukwasiza ekisumuluzo amugambye gulawo banno bakole ki bayingire naye ate bwaggulawo olw'okuba nti asose ku layini bwati ate n'asibawo kati gwe wanyagaana okunoonya connection ezizo nga n'otanyiigira balala kankubuleko for example singa tufuluma waneno mu studio tegedde ng'ekisumuzo gwakirina n'oggulawo n'ofuluma otegedde n'oggalawo naye nga naffe boggaliddewo ffenna bagambye nti mukole eki mufulume kyengezaako okulaga nti katonda bw'abanga blessing ebiseera ebisinga katonda akola ng'ayita muffe abantu okitegeera katonda bwaba ina kyagala okumpa kiwamaanyi oba kyagala okukuwa asobola okuyita munze bwaba nga afukamidde n'omusaba nti katonda njagala leero akakadde kambeeremu okitegedde nze nsobola okukakuwa nga kayise mulala nga kayise mulala otegedde naye singa nabadde nnina okukakuwa otegedde ate nenkazibira Kenzo ejjo yawandise n'agamba wabula abafere muli bazibu abatuyita ba beggars bafulumira mu government budget every year ate bafuna n'omusaala monthly tebazigaanangako lwaki temuzigabira amalwaliro oba amasomero enyindo bw'oginyigiriza ennyo bannange mutuleke tulwanirire omulimu gwaffe otherwise tugenda yingira mu politics wammwe direct
okitegeera n'agamba mutuleketereze music omulimu mwagwonoona because mwaguyingizamu ebyobufuzi fena tunalya ku politics mwe emisaala mugifuna mu gavumenti yemu gye muwoza mbu mulwanyisa. We are fighting for copyright and all rights for musicians ate mwe muwoza beggars how message eyo yabadde egenda Bobi Wine wano na Kenzo yabadde blastinga Bobi Wine ku bigambo bye yayogedde mu kuziika Katonda ngabikubamu ebitulituli bwati kakati tumula nti no ye Ayina Ekikyamu bw'ogamba nti olwanira copyright ng'ogamba nti politics oba nti ba politicians besonywe ebyabayimbi nga copyright gyoyagala ba members ba parliament mu parliament be bayina okuyisa etteeka lyaki ani yekenza agamba Bobi Wine ng'ebyokuyimba yabivaamu abivemu talina nabyogerako aleke Kenzo ye president ate abimujjamu ati ye president wawa ye president wa mabayimbi abamulondera wanaawe twamulonde mabegawo tewaliwo kyogamba wacha ye wa federation bayina bamulondera era njagala abantu abali okumpi n'omukyalo oyo bamugambe tebamukkiriza okusala ekkubo ly'Entebbe road ng'akyayina okutegeera okwo Kenzo singa agezaako n'asala oluguudo lw'Entebbe ng'akyalina entegeera bwetajja funa emitawaana tondaga nzikiza ebigambo bya Kenzo biwulidde bye yaweereza Bobi Wine before tebirina good grounds definitely so kati gwenga Bigeye na kakuseka kino kimu before ebintu Bobi Wine byayogera eri mu kuziika naliyo otegedde Kenzo yogola bateyaziika abantu tell you naye yajja mulumbe anti naye teyakola ki teyaziika ffe twaliyo n'abayimbi abalala bangi bakolaki baaliyo okitegedde ne big size bebe kulu yaliyo ng'atudde bali nnyo tewali kintu kye yayogera kitagattako ku copyright okitegedde yagamba nti bw'oba otya okunsemberera genda olabe Hildaman nkiddamu we nakugambye tegedde n'atugamba nti bannaye etteeka eryo gye riri okitegedde mugende mukole weemuti ne weemuti ne weemuti mukole weemuti talina kyayogera ng'alikola ki ng'alikuba so kati ye mpozi ng'agamba nti ekyamulumye ennyo era nkimanyi labika alina agamba nti babayise babbega ate yesi bbega ebigendererwa bye birala andi yagamba bamuyise bbega ate nga yakkiriza si bbega omusajja agamba nti temukkiriza kubeera ki babbegas okitegedde kuba nendaba Juliana Kanyomoozi ng'agamba Kenzo nti munaye Kenzo olaka tewategedde omukulu teyagaye nti oli bbeega nenga Kenzo kiki bintu yabisomye bulungi kuba Juliana yamugaye nti munange oli kyaliko alwanirira amateeka ga copyright tayagala mugalwane kutagaye nti muli babbeega owebale nnyo Kenzo awo tetumanyi kyazolaba noti 7 noti 4 abawisa ba radio Simba Bigeye wali waneno ebigambo Kenzo beyagambye Bobi Wine ejonga agezaako mutabukira mbibasomeddemu waneno ka Bigeye agamba federation tayina kiddako what do you have to say